Alani Numfa omutumwa okuva mu ggwanga erya Cameroon alaze obwetaavu ekkanisa bwerimu mu kiseera kino obw'okugizza obujja kuba kati weetuuse etandise okuseesetuka ng'eva ku mulamwa ng'ono asinzidde mu kkanisa ya Redeemed Gospel esangibwa ekisaasi mu kusinza kwa Sande kwakulembeddemu mu kkanisa eno. Kungamba nti ojja kuyimusa mikono mu kanisa oli mu kusaba ng'abaana abonaabona omukyala wamutulugunyizza omwami wamutulugunyizza nolowooza nti olina kyokola obusibwe buweereza obuweereza butandikira waka. Sleep with their members. Mva mu ggwanga Abasumba choir members are pregnant and they are not married. Mva mu ggwanga abali mu pastors don't talk with other pastors. Mva mu ggwanga Abasumba bato. Members in the church are fighting each other and they are even in the court. Omutume Numfa agamba nti ekiseera kituuse abasumba baleme kufa ku muwendo gw'abantu abali mu kanisa wabula bafeeyo nnyo ku abali mu kanisa ne baba batono singa baba bakola ebyo Yesu by'ayagala. Wakiri mbeera mu kanisa nga tulinga 10 ffenna naye okusinga nga tuli mitwalo nga tuli matalo. Simanyi anokodde ebimu ku biraga nti ekkanisa esaana kuzza bujja omuli abalokole obutakyayagala kusoma Bayibuli amalala agasusse mu bakkiriza nga n'abaweereza bangi oluva ku bituuti baggwera mu biduula. Laba abavubuka baffe we babeera bayimba mu kwaya ku makya ekiro nga bazina mu kiraabu obayagala kumanya nti ekkanisa etala okudda obujja. Ayogedde ne ku bufumbo obutaaguusa ensangi zino nga kati abantu b'endakyere kw'ossa n'abaami abasudde obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka ng'ekyawandiikibwa eky'okwefumiitirizaako kyawadde bano akisimbuliza mu kitabo kya Timoseewo essula ey'okutaano olunnyiriri olw'omunaana. Ekkanisa leefuuse kyakulabirako kibi ku bikwatagana ku bufumbo. Waliwo abakazi mu kkanisa tebassa mu kitiibwa bappaaba n'abaami abatali. Y'omulabirizi w'ekkanisa za Redeemed Frederick Wafula naye akkaatiriza ku ky'okuzza obujja ekkanisa ng'ayogedde ne ku babuulizi b'enjiri abaava edda ku mulamwa. Kati okwagala kwasooka twatuddawo kuli we twasabiranga we twakuŋŋaaniranga we twaweererezanga nga tetusuubira mpeera kuva eri muntu tusuubira Katonda yalina otuwa empeera. Ekyo kye kisinga obukulu guno omulembe gwonoonese nnyo 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 ti abantu ajja okuweereza ng'anoonya mpeera egenda kuva mu bantu abaweereza neerabira nti empeera esinga obukulu era empeera ebeerera emirembe gyonna yeyeeva eri Katonda. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino ku Rakes TV Agalero.